Bannange abali ku mukutu guno kino kye mulaba oyinza okwebuuza kiki kino kye tukuleetedde olwaleero. Kino kye tukuleetedde ye lutikko eyasooka mu Uganda. Eyo ye lutikko eyasooka mu Uganda eri Masaka. Ogirabye? Lutikko eyo bagiyita Vira Maria. Kereziya eno kati egenda mu myaka egiri mu 200. Eno gye mulaba yalimu bishopu eyasooka wano. Bishopu yali omuzungu yali bamuyita Henry Stretcher. Abaganda ne bamukazaako Henry Stensera. Ye mwepisikoopi eyasooka wano. Era bwe yatuuka ekitebe kye yakikuba wano. Abaminsane ne bazimba kereziya eno. Wabula mu kugizimba kereziya eno Vira Maria bayambibwako abaddugavu abakristo abanyumirwa ennyo eddiini ey'ekikatoliki. Kereziya eno bagizimba erimu empagi ennene ddala ze bayita sseddugge ezigikutte ziri munda mu kereziya mu yo bw'ogituukamu. Baazisombanga na migongo gyabwe abaddugavu abo nga bayita ku kasozi Sikamidaali. Sikamidaali gweoyinza okwebuuza nti lutikko eno lwaki bagamba nti akasozi Sikamidaali. Akasozi ako Sikamidaali baatuuka awo ne bakoowa ate ng'emiti egyo enduli ennene ezaakola empagi sseddugge eziri mu kereziya eno baazijjanga wala ne zijja okukola obusolya bwa kereziya eno. Naye bwe baatuukanga awamu baggwangamu amaanyi nga bawulira bakooye ng'agamba Sikamidaali. Ekifo ne bakituuma Sikamidaali. Eno ye lutikko embereberye mu Uganda yonna. Egenda mu myaka egisoba kati 200 mu egenda. Erimu abeepisikoopi, mulimu Bishop Henry Stensera bamuziika munda mu kereziya eno. Mulimu Bishop Adrian Kivumbi Ddungu bamuziika mu kereziya eno. Kereziya eno yemu baagiziikamu n'abasaseredooti abaddugavu abaasooka mu Uganda yonna. Oyinza okwebuuza abasaseredooti abaasooka mu Uganda be baani? Abasaseredooti abaasooka mu Uganda mulimu Bazilio Lumu ne Victor Mukasa. Be basaseredooti abaddugavu abaasooka. Kyolaba awo kyekigo ewasula abasaseredooti. Basula awo we basula. Kyokka bw'otunula obuuyi buli awo wenkulengezza awo wakati awo. Ennyumba eyo ya mwepisikoopi. Bishop Adrian Kivumbi Ddungu yabeeranga mu nnyumba eyo. Era olwamala Bishop John Pokalanda naye najja n'awummulirako mu nnyumba eyo. Naye bonna be twogerako abo kati bonna bagenzi. Ennyumba ya mwepisikoopi. Kyaki eno nnene ddala era nga bw'ogiraba. Mpanvu, ngazi, ate nnene. Buli mwaka egenda eddaabirizibwa eteekebwako obuligoligo okwongera okuginyiriza n'okugyayo ekitiibwa ky'eddiini Katolika. The first cathedral in Uganda yeeyo Vira Maria Cathedral. Tambula nange oyongere okumanya. Tuli mu district ey'e Kalungu. Vira Maria ng'ekigo wano ewali lutikko embereberye.